oyinza okuba wondi olwaleero ondaba oli asikaali oli ku mulimu. Nze nakeeranga ku makya nga ntandika okugenda nenkulookinga ssaawa emu nenyinyukemu naye nga wava eko kakanavuddewo saa 11 so dejja n'okutuukawo nezinja essaawa 2 bwe nyinyuka ssaawa emu ntuukanga 2 kitundu nga zigenda mu 3 nembeerako awaka ssaawa zange 10 oba 9 ofuwiki 8 nagumalanga nga neebase nenzuukuka nembeerako live awo n'abantu bange ennaku essaawa ezi 2 mugagga oluddeyo naye nsanyusa okukulaba 2. What does that mean? It means that I was a prisoner of someone. Now, akazannyo we kali mu kugaggawala is to capture others. Get money. Let money be your army to capture more prisoners. Write that down as a quote. Get money. Make your money the army to capture prisoners. Woli olwaleero nga oli mu home oyonja bakadde. Omuntu yakeera n'akola idea ey'okuregisteringa company eyo na advertising n'agenda mu job center n'akuyita ojja okole. Yakola ssente ze n'afuna idea ye n'agiteeka mu action n'akapturinga prisoner. The prisoner is you. Ondaba oli ku bwa security wagenze eyakeera ku makya na registeringa security company eyo directors abagirimu the managers they captured you. Eyagulawo company eyo yazimba komera. The managers are keeping the prisoner in prison and you are there willingly. False happiness. Modern slavery is real. Thank you very much. Woli ojjawo ssente n'olabirira abeewammwe n'okola ki ne bakwongezayo pensa 2 ne bakwongezayo pensa 3. That is slavery. N'ogibeeramu nga you are happy. Bajjanga wane waffe ne batukwata ne batuteeka ku miguwa ne batutwala ennaku zino tulwana ffekka okufuna visa we bagikumma n'oddayo ne bakusomera edduwa abagendako ewajjajja gundi naye ne bagenda ne bakuba ensasi olwana to go and be a prisoner. You are running but you cannot see the finish line. Ask yourself why.